yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Omusajja yetika ebikoligo byange ebyange nawe nabitwala ku musalaba. Yimba nange nti yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Obwavu yabwetika yetika ebikoligo byange ebyange nawe nabitwala ku musalaba. Omusajja yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Obugumba yabwetika yetika ekikoligo kyange nabitwala ku musalaba. Endwadde yazetika yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Obwavu yabwetika yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Ezo endwadde yazetika yetika ekikoligo kyange yimba nange nabitwala ku musalaba. Obulyake yabwetika yetika ekikoligo kyange. Haleluya, 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 haleluya. Nabitwala ku musalaba. Yimba waggulu ennyo yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Musajja mwesigwa oyo yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Ani yali annyambye yetika ekikoligo kyange nabitwala ku musalaba. Haleluya, 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 haleluya. Yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Musajja yetika Yesu yetika ekikoligo kyange ekyange nawe nabitwala ku musalaba. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. This is morning breakfast. Kulira ekyawandiikibwa kikomyewo gye tuli ku makya ga leero. Yeebazibwe Mukama olwaleero olunaku lwakusatu. Gano ge makya Mukama gakoze amalungi, naye nkuzaamu amaanyi nti Mukama agenda kukulokola. Mukama agenda kukulokola. Tolaba nti wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo n'oyatula noga nti Mukama ndese obubbi, ndese obulimba, ndese ebyensi, ndese obwensi, bingi bye tuleka, ndese ebyekika, ndese ennimi. Kati ebyo byonna ng'omaze obbireka n'obimuwa oba n'omugamba Mukama bino mbirese, kati njagala kutambula nga bwe watambula, njagala kubeera naawe, njagala kutunuulira ggwe, njagala Mukama nkwesige nange onneesigise. Ebirungi byo n'obulamu bwo Mukama tutambule ffenna. Agenda kukulokola. Kkiriza akugamba bino si nze agenda okukulokola, naye yennyini yalokola. Alokola era awonya. Olujjukira oluyimba olwo, haleluya alokola awonya, haleluya alokola awonya, Yesu waffe w'amaanyi, haleluya. Yesu mulungi, ya Yesu mulungi, Yesu mulungi. Onkitegedde? Wuliriza olunyiriri. Yoweri essuula 2 olunyiriri lwa 32 lugambye bwe luti, awo olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Ogenda kulokoka kubanga erinnya ly'osaba lya Mukama. Lya Mukama Katonda, si lya muntu, ate ye yalokola. Kati kyoyagala akulokolemu ajja kulokola. Awo olulituuka lwe lwaleero, oyina kyosaba Mukama akulokolemu, agenda kulokola. Sista,
mukwano gwange awuliriza morning breakfast kyoyita mukiyinza okuba kitete nga tosobola nakisheyalinga na muntu kikuluma wekka naye ng'olunyiriri we lugamba nti awo olulituuka lwe lunaku olwaleero ku makya ga leero wakati mu morning breakfast alisaba erinnya lya mukama alirokoka kati ekyo ekikulemye n'okushyalingako ne munno tekikulemye bulemi naye naawe otulamuloga naye ntandika ntyo kigamba gundi ono nagundi ono basse gundi ono kati awo oba olina okuyimirira mu maaso ga mukama n'osaba mu linnya lye n'akulokola mu ekyo ekikufuukidde ekiyitiridde kubanga mukama yajjawo ebiyitiridde yajjawo ebiyitiridde ngenda kukuleetera olunyiriri enkya ojja kutya luli lujjawo buli kimu ate si lunyiriri lujjawo buli kimu naye era ye mukama katonda eyayogera eri abo abalina ebiyitiridde nze simanyi kiyitiridde wuwo oyinza okubangwa omuzigo gwe guyitiridde wuwo naye bw'osaba mu linnya lya mukama ogenda kulokoka ove mu mizigo oba ove mu muzigo ozimbe bangalo ogenda kulokoka ove mu ndwadde ogenda kulokoka mukama akuwa abaana akuwa obufumbo akuwa ezadde ye katonda bw'olina okusaba mu linnya lye akulokole kubanga nzijukidde olunyiriri tulusomako olugamba bwe luti luli mu lubereberye eyo nti awo mukama najjukira Laakeeri nagula olubuto lwe kati mukama akujjukira bujjukizi atya taba takwerabidde naye ajjukira nti wannayo ate ono bannaye asaba sinawama kugula lubuto lwe ate onansaba sinakumwa mu nyumba ate onansaba yetaka kumulokola bambi kufuna mubeezi ate onansaba bambi sisita wange ono muwala wange ayagala genda bweru okitegeera ayagala kola bizinesi mukama ngaakulokola bwatyo mu ebyo kubanga olunyiriri lugambye nti awo olulituuka buli alisaba mu linnya lya mukama alirokoka si linnya lya muntu lino kubanga erinnya lino lye lyatuleeta ng'omuntu mubeera mu kampuni naye nomanya nti kimanya lisosi gwe nasaba omulimu nenjogera naye nankola interview kati ebintu biringa ebikyankalanye kaze wanyuma nelisosi njogereko naye mugambe abalala mwogera ne badirekita nga badirekita babawa emirimu abalala mwogera n'abantu b'ennimi bemumanyi abaamanyi abeera mu makampuni gammwe gye mukolera kati olw'okuba nti omwana w'omuntu alina eyamuwa omulimu naye era gwayogera naye ng'alaba obuzi obuze ku mulimu kati erino erinnya lye lyatuleeta ku nsi tetuliwo for our own tetuliwo ku lwaffe naye tuliwo olw'erinnya lino erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu so bayibuli wegamba nti buli awo olituuka buli muntu gwali eyo kabyawulira morning breakfast buli muntu alisaba mu linnya lya mukama alirokoka message eri wano nene naye olowooza nagikutteko owulire eno wansi kubanga ku lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi walibaawo abo abaliwona mu kika kyammwe gwagenda okuwonawo Yerusaalemi neki ne mu Sayuuni kati kaŋŋambe nti ebintu mwoli mu kika mwova mu nnyumba ya kitabu oyinza okuba nga gwagenda okuwonawo obuwaavu gwagenda okuwonawo obugumba gwagenda okuwonawo endwadde ebadde ejjetta abantu kati olunyiriri kyeluva lugamba akatundu akadako nti kubanga ku lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi walibaawo abo abaliwonawo ffe abayita erinnya lya mukama ffe abasabira mu linnya lya mukama tugenda kuwona ebyo mukama byagenda otulokolamu simanyi kyoyagala mukama akuwonye simanyi kyoyagala mukama akulokolemu naye gwomwali ku lusozi Sayuuni gwali mu kiko ekyo gwali ku mulimu ogwo gwali mu sosayate omwo gwali mu balogo gwali ku mirimu egitatambula bulungi gwanoonya omulimu bannaye abanoonya emirimu bangi naye kati naawe oli ku lusozi olw'abanoonya emirimu naye gwagenda okukola ki okuwonawo ofuna omulimu oluusi togenda kuwona kufuna mulimu gwokka okola bizinesi eyiyo gwogenda okuwonawo mu kika kyamu ogaggawale n'abalala obugagga omukisa bwebutampingire ku ggwe linnya lya Yesu ku lusozi Sayuuni ku lusozi Sayuuni
Yerusaalemi walibaawo abo abaliwonawo ye gwagenda okuwonawo gwe simanyi kyoyagala owonewo naye kyogereko genti mukama nsi agenda okuwonawo kuno mu kino ekintu nga nawe olaba gyekiva negikikoba kibadde kifuuse akayinja mu kato. Abooluganda yesu yebasibwe waliwo olunyiriri luwulira nga luliko enjiri nga mu butuufu weetaaga okishyakira emwiki namba uli olunyiriri gye lusembera nga mukama bwe yayogera mukama yayogera atya ne mu kitundu ekirifiikawo mulibaamu abo mukama baliyita. Mukama yayogera ojja kuyitibwa. Kankomwana olwa message eno Katonda wa Ibrahim Isaka na Yakobo Katonda tukwebaza olw'amakyama alungi webala omusungo omulungi webale Yesu. This is morning breakfast. Omusungo omulungi tukwebaza webale ku lw'amakya gano mukama Katonda ow'ekisa Katonda omulungi oyogedde naffe n'ogamba mukama nti buli aliyita erinnya lyo Katonda ow'ekisa alirokoka. Katonda yekwe kusaba kwange mukama buli mukyala buli mwami ali mukama akuyita eyeetaaga abaana eyeetaaga obugagga eyeetaaga mukama omulimu eyeetaaga ezadde eyeetaaga obufumbo Katonda ow'ekisa tukwegayidde tufukamidde mu maaso go tukowoola linnya lyo ekyawandibwa kigambye nti awo olituuka buli alisaba erinnya lya mukama alirokoka. Katonda ow'ekisa tukwegayidde tukusaba okutulokola otulokole eri ebibi otulokole mukama n'eri obubi. Waliwo ebibi siini ne wabaawo n'ebibi bad things singa obwavu obugumba endwadde byebibi mukama byebayita bad things ne wabeerawo n'ebibi siini mukama tulokole mu bibi ebyo mukama ebitulemesa okubeera mu bwakabaka bwo obutaliggwawo. Kwe kusaba kwange mukama Katonda ow'ekisa tukwegayidde Yesu saasira omukyala n'omwami gwe nsaba naye wakati mu morning breakfast mukama yeetaaga okulokolebwa. Katonda ow'ekisa musisinkane omukono gwo ogw'amaanyi gumulokole. Katonda ow'ekisa omukono gwo ogumugyeyo mu mikono gy'omulabe sitaani gumugyeyo mu mikono gy'omubi sitaani. Kwe kusaba kwange mukama webale Yesu webale mukama webale gwe adamu okusaba yagala okulokatege mukano mpakama atya Yesu zikiriza n'omutima gwo butuukirivu era nnyo twanaakamakanya nti ndokosi amanya ge ngalo gajja mitebyo okufa mungu bitebyo ebirwadde bitebyo byekusirama nga wandika emigayi kyobulamu n'omukisa n'okuwangaala zirimu ebigambo ebyo oli mulokole mukama akumpeera ennyo omukisa akunjagalira olunaku olungi tusinkane next day morning breakfast Emmanuel.